So njagala kale yo radio number Lama Wonders stranded TikToker number era nayo bajibalira okola za kusonda bukolo njagala kusinzira wano kukakasa nti omukazi tonna musobola naye abagaga bonna bootuukirira nze ndowooza wandi basabye emirimu ogwo omuto bw'oba gw'okozesa okgenda emmanja okupama Kaluvini Kayanja kutemeko kuba oli kisajja kigwagwa nnyo owaye Rama oba teweesobola asimanya ng'omukazi simanya muleke pulidde osasemedde ku leediyo eyo leediyo etalina makulu enoonyaka mu baaka kunze ani yagamba nti emikolo tebagisonda ekigwagwa osinga kirumira bugagga kati nno genda onoonyereze ku mawulire kirumira n'omukolo gwe baakola baasonda teri mukolo gwe batasonda just nti obujja bubaluma ennugu ebaluma anti munnange abantu bansapoti nze banjagadde mu bintu byonna nga tonnayogera ku bya mukolo gwange wandibadde ogamba Rama yakoze omukolo abantu bamukyawa baaganye okumuwa ye point gye wandibadde oyogera naye kennyini agambye Rama oba teweesobola simanyanga tewandisabye sente mu bantu omukazi muleke olwedde sente abantu bazimpadde sente etali yekulumira wa abasajja basonda emikolo abo bakirumira bukadde 5 bukadde 10 bukadde 10 era emikolo gyonna bagikolera meeting abantu ne batuula ne beeyama ndeeta kino kati nno ku mikolo gy'abagagga bakirumira n'obutungulu babweyama newuunya leediyo ennamba eyo leediyo weebanga ekyadisikasinga ku mukolo gwa Rama ne mukeera ku makya boodi n'etuula ne bagamba bannange leero twogere ku mukolo gwa Rama ddala mu butuufu sisabanga ku change twetaaga change ku programu ezigenda mu maaso mu ggwanga eza gavumenti ku programu eziri mu opposition ne muvaayo ne mwogera ku Rama twetaaga change so Kaluvini Kayanja otunula nga akawunga ka covid akalemye abantu ke bazize kaba kabi nnyo nno ddala n'ogwo omutwe 10 ku 10 ogwetaaga okwata fitting munnange tegeera ddamu amagezi gwomukazi owuwo munnange obanga ozaalamu woosuula woozaala ng'olinda okumukuba embaga ng'ali mu ntaana oba okumwanjula ng'ali mu ntaana okukyala ewaabwe ng'ali mu ntaana enkusaasidde kakati nno olabye okubanga nze omusiru asembayo ate ntegedde omugaso gw'okukyala mu maka ga mukyala wange nga gwaga amagezi wagabulwa kitunuulira ekisajja ekikulu obutaba na magezi eriyo muntu wawabweru asobola kulikodinga Moses Ali ebyo bifaananyi mwenna abakuba Jeno Moses Ali muli bantu ba munda naye njagala kubabuuza kiki kye mumulanga era kikyasasulira mwenna abatandika naye okunfuga eggwanga lino wali wakkiriza okumukuba kifaananyi kyateetegekedde mukyafaananikako kiki musasula Moses Ali kuba bamukuba ebifaananyi bantu babe bennyini bino kambabuulira wano teriyo Jeno gw'osobola kuba kifaananyi nga takyetaaze nze mbabeeramu bajeno mikolo gya pulezidenti mbeerako mikolo gy'abaminisita mbeerako ani asobola okukkiriza mu recording evidiyo kukuba ekifaananyi atakkiriza mukyafaananikako bino ebifaananyi biva mu opposition ku ofiisi za NRM zennyini kwe mu recording nga agaayo olulimi oba mwagala kaadi mwogere naye omusajja temumuyisa mu mbeera eyo nammwe temuli bu birungi ebirwadde biba balembiriizi naye bino mubikola intentionale katumulwanirireko omusajja yeewaayo ne gurupu ye ey'obuyeekera ne yeegatta ku gavumenti tufune emirembe naye bwe mba mumuyisiza bwe muti kuba ababimulikodinga si ba opposition bantu babe bennyini mulikodinga Jeno mulamba ng'agaayo olulimi ng'ali mu mbeera bw'etyo naye alisasula abantu b'NRM oba agenda kuvaawa omusajja yali kubaleeta emirembe wano Jeno Moses Ali ne mumusasula mutyo najjayo kaadi bwe mulaga nti bw'agaayo olulimi bw'ayogera ebitategeerekeka ne mulikodinga ne mupublishinga leba ne musasula NRM musasula lwaki musasudde abantu bwe mutyo kyeki basasuzanga abantu bwe mutyo vidiyo ezirikodingibwa Moses Ali si zaabayise tosobola kulikodinga Jeno wano nga tayagadde omulikodinge naye zikulaga nti n'abazirikodinga b'amaanyi okusinga abasirikale abakuuma Jeno Moses Ali naye musasula bubi temwandisasudde Jeno Moses Ali bwe mutyo kati wanajjayo empapula bonna abajjayo empapula nga temubalikodinga ne mugimuteerako ddala omusajja mumulaba
musasula bubi